okwabya olumbe abaganda omufu bwe yafaaga nga basenguka abasooka awo nga basenguka lwaki abantu batiddewo abaana nga basenguka ne maama ekya setaata tebannakimanya olumbe awo weruli nga bagenda awalala mpaka kabaka we yayiiya ntugenda twabya era ne bafuluma ne bakwata abaana ne babafulumya baluyisana manju baga lugenzi kati ekyo psychologically kabaka kati kumulwana ne psychology wa kabaka nga mulowooza nti mulina kyemuyambe omubiri gwa Kristo mulina kyemuyambe kanisa ne mukutuka n'ebintu because you don't have what to teach ebyo byonna ebyo kufulumya lumbe ebyo n'okukwasa effumu babanga bakuyingiza mu buvumu leadership olabewo change nga tebiina na kintu kyonna naye okaakana kwokka kwomanyira nti temutuukanga gye mulaga kwesiba ku bintu ebimu nga tebiina na kyebikosa kanisa ne kanisa. Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbeebazizza nnyo okubanga mugoberera emikutu gyaffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze mukwano gwo John the Preacher. Mukadde waffe mukuye mumuwulidde ng'ayigiriza era ng'atusomesa ebikwatagana ku lumbe era ng'atulaga nti okwabya olumbe si kibi. Okusinza bw'ayogedde ekiraga tekirina kye kikosa bukristaayo. Naye bassebo ne bannyabo Bagalatiya essula ey'okusatu Pawulo agamba ng'ayogera eri Abagalatiya ne yeebuuza ekibuuzo nti ani yabaloga? Nange ekibuuzo kye kimu kye neebuuza, ani yaloga ekkanisa ensangi zino? Ani yatuloga ng'ekkanisa? Twetaaga okusaba nno. Twetaaga okusaba okwannamaddala kubanga ekkanisa bw'otunuulira engeri gy'etambulamu emyaka 20 mu maaso buli kye twasuula bwe tuteegendereza tugenda kukikomyawo. Buli kye twaleka bwe tuteegendereza kigenda kudda. Ojja kusanga ekkanisa nga omulokole ayina yirizi mu kiwato nga yagikomyawo. Tugenda kutuuka ekiseera bwe tutaasabe, bwe tutaaveeyo kwogera, bwe tutaaveeyo kusomesa bigambo bifaanagana bwe biti. Ogenda kwekanga nga tuzzeemu nate okubeera n'ebibbo wansi w'ebitanda. Ogenda kwekanga bizzeemu. Ojja kwekanga tuzzeemu mu kwalula abalongo nga naffe batusanga tuwemula abalongo kubanga tujja kunoonya n'ennyiriri ezibirungiya tuziteekewo. Naye bassebo ne bannyabo Bayibuli etulabula mu kitabo ky'Abakolosaayi essula ey'okubiri olunya olw'omukaaga mpaka ku lw'omunaana Bayibuli egamba bw'eti. Egamba nti kale nga bwe mwaweebwa Kristo Yesu Mukama waffe mutambulirenga bwe mutyo mu ye. Nga bwe mwaweebwa Kristo Yesu Mukama waffe mutambulirenga bwe mutyo mu ye. Nga mulina emmizi era nga muzimbibwa mu ye era nga munywezebwa okukkiriza kwammwe nga bwe mwayigirizibwa nga musukkirira okwebaza. Olw'omunaana mwekuume tewabeerangawo muntu abanyaga mu bufulolosoofa n'ebyobulimbe bitaliimu okugoberera ebyayigirizibwa abantu, okugoberera ebyolubereberye ebyensi, okutali kugoberera Kristo. Bassebo ne bannyabo olwaleero mu njigiriza eno ya .com mu bulokole buno bwa .com abantu batuyigiriza okuddayo mu bye twasuula, mu bye twaleka, ate tuddemu tubikime, tuddemu ate tutambulire mu ebyo bye bagezaako kati okutuyigiriza. Era nze mpeera abantu amagezi mwenna abaagala enkolagana ne Katonda eyannamaddala, abaagala okutambula ne Katonda owannamaddala, tusigale mu kuyigirizibwa kwaffe okw'olubereberye. Naye kuno okuyigiriza okuzze abantu okunyoola ebyawandiikibwa nga babyagalamu kye baagala, nga babinyoola kubanga baagala okuwa abantu ebibagondeza obulamu. Tugenda kuddamu okuba n'amabaala nga balokole bye bagayina. Tugenda kuddamu okuba ne byonna nga teri njawulo okusinziira ku bisomesebwa kaakati. Naye Bayibuli egambye tetukkiriza muntu yenna atunyaga kutuzzaayo mu byolubereberye ebyensi. Befeso essula ey'okutaano olunyiriri bassebo ne bannyabo
ngenda kusoma lwakumeka lwa mukaaga Katonda nga nsobozeseza nja kutuuka ddala mpaka ku 17 nenyinza obutatuuka gwe n'olwetuukirawo. Bayibuli egamba bweti omuntu yenna tabalimbanga n'ebigambo ebitaliimu kubanga olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana batawulira. Kale temusanga kimu nabo kubanga edda mwali kizikiza naye kaakano muli musana mu Mukama waffe. Mutambulenga ng'abaana ab'omusana kubanga ebibala eby'omusana biri mu bulungi bwonna n'obutuukirivu n'amazima nga mukeberanga Mukama waffe kyayagala bwe kiri. So temusanga kimu n'ebikolwa ebitabala ebyekizikiza newaakiri mubibuulirenga bubuulizi. Kati Bayibuli etugaana okutambulira mu bikolwa ebyekizikiza. Bassebo ne bannyabo bw'ogenda n'oddayo mu kwabya ennyimbe ebintu byonna ebikolebwa mu lumbe naddala ekiro bya busamize byonna. Gwegenda obuuze genda otuule obuuze ebyo okufulumya simanyi olumbe ate ne bafulumya abaana nga bababisse mu ngoye oba mu mbugo ne babateeka ebweru ebyo babatuuza ku lubalaza okubasalako enviiri ebyo byonna bya busamize. Simanyi abajjwa ate okujja ne batwala ebibamba bya famire ebyo byonna bya busamize. Bassebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza tetugenda kuddayo mu kusamira. Tetugenda kuddayo mu kusamira. Sitaani kyakoze si kirala kweyubula. Kati yeeyubudde agenda kujja ng'akusomesa ennono n'ennono. Naye ndi wano okutegeeza ennono oba za Kyoli oba za Buganda oba za Banyankole oba nnono za Banyarwanda oba nnono za Balundi oba nnono za Bagwere kasita ziba nga zikontana n'ekigambo kino kya Bayibuli tetugenda kuzikkiriza. Tetujja kuzikkiriza. Tetugenda kuzikkiriza kubanga bwe twogera nga bagamba abo bajja kusaanyaawo ennono. Bajja kusaanyaawo ennono n'ennono kasita ziba nga tezikontana n'ekigambo kino tetugenda kuzikkiriza. Era Peetero atulabula n'aga nti bwe kasita kabatanda ne muddayo ne mumala muddayo temuyina njawulo nambwa esesema byeridde ate neddamu n'ebirya. Gwe wenna anoonya okuddayo okulya ennyama y'olumbe, gwe wenna anoonya okuddayo okuzina abalongo, gwe wenna anoonya okuddayo okukola ki okuteeka ebigali wansi w'ebitanda, gwe wenna ayagala okunoonya akayirizi gye wakasula obuddemu okasibe. Ndi wano okutegeeza Bayibuli bweti bwekugamba. Peetero ekyokubiri essuula eyokubiri olunyiriri olwa20. Peetero ekyokubiri essuula 2:20. Bayibuli egamba bweti mwegendereza ab'emikwano. Pawulo agamba nti ne bwe mbanze nga nze mbulidde enjiri endala nkolimirwe. Mwegendereze nnyo ani gw'olyako, ani akuwa emmere gy'olya ey'omwoyo kikulu. Bayibuli egamba bweti Peetero ekyokubiri essuula 2:20. Bayibuli egamba bweti bwesomesa kuba obanga bwe mwamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi. Kudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi. Mutegeerere ddala Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo. Naye ne beegombeza mu obwo omulundi ogwokubiri ne bagulibwa ne bawangulibwa eby'oluvannyuma byabwe bisinga obubi eby'olubereberye. Kasita oba nga wadduka n'odduka obugwagwa n'odduka okwabya ennyimbe n'odduka okusamira n'odduka okuzina abalongo n'odduka okusalibwa emisale n'odduka okuteeka wansi ebigali mu kitanda kyo n'odduka ebyo okuteeka obutanga mu bumooli n'odduka okuteeka obwoya bw'enkoko mu bumooli n'omala oddayo. Bayibuli egambye nti eby'oluvannyuma byo bigenda kuba bibi okusinga eby'olubereberye olwa 21. Kubanga kyandibadde kirungi gye bali singa tebaategeera kkubo lya butuukirivu okusinga bwe baamala okulitegeera okudda ennyuma okuleka ekiragiro eky'obutukuvu ekyabaweebwa olwa 22. Kye baatuukirira ng'olugero olw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizzi ennaazibwa eddidde okwekulukunya mu bitosi. Bw'otyo bw'oba ofaanana.
abasajja gye baagala okutuzza kyekifaananyi kye baagala otuzzaamu Katonda bw'ati bwakutunuulira. Bayibuli tegaana kussaako busika naye Bayibuli egaana ebigambo byonna ebyo ebifaanana bwe bityo. N'olwekyo bassebo ne bannyabo twegendereze enjigiriza ezitandise okutubuulirwa, twegendereze abantu be batandise okutusomesa. Abantu abo bagenze batukamulamu mpola mpola, okwagala Katonda mpola mpola, okugondera ekigambo kino mpola mpola, ogenda okulaba nga ofuuse muntu wa bulijjo ng'abalala bonna bwe bali. Emirembe gya Katonda gibeere naawe mu Kristo Yesu Mukama waffe.